This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man wenno olinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kanzitwali kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti eyo gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe gwe gutambuza food for the soul nansooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ŋŋambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride. Ekitongole kya UEDCL kitaddewo nsalessale paka ng'ennaku z'omwezi 30 Septemba 2025 eri abantu bonna abakozesa amasannyalaze mu bukyamu n'abo abatigaatiga oba abakwata mu mita z'amasannyalaze okwetereeza nga beewandiisa ku webusayiti ya UEDCL www.uedcl.co.ug kasaze weetereeze. Fuba okulaba nga tosukka nsalessale wa nnaku z'omwezi 30 Septemba omwaka guno okwewala okukwatibwa saako okuvunaanibwa mu kkooti obitebye. Bw'oba olina kiweebuuza kyonna ku nsonga eno kyalira ofiisi ya UEDCL yonna eri mu kitundu kyo oba kuba ku nnamba z'essimu zino ezitali za kusasulira noti 8 noti 203 noti 88 oba noti 8 noti 285 ne noti 8 noti 385 kola ky'oteekeddwa okukola nga nsalessala ono tannaba kuggwako okwewala ebinaddirira. UEDCL, lighting up your world. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyefu. Arabura babaddi abakyala wale somwiro manyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugugwa Musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nine abani Kojja. Abantu mwamunsaba abani Kojja. Wampa hiti luli abantu bakutegeera wabweru eyo. Abantu beyongedde okwagala. Abantu batwagadde Kasuku. Nga nawe bwe bakwagadde Kasuku. Abantu beyongedde okwagala Kasuku. Abantu okwagala Kasuku goyinza okuba tokirinaamu nnyo ki? Tokirinaamu nnyo mukono. Naye ng'oliko favor. Nze nakolako YouTube channel emirundi nga 10 nenjivaako. Ngekwesimbamu yakala kutta. Okubeera relevant n'ogamba nti gundi ya relevant and consistent osooka n'oteekayo nga busatu
n'ofuna views 7 olwo yeba etambudde nnyo mukwano gwange awo naŋŋamba naye tufune kamera biki tulye ku ssente ez'obwereere Katonda wange ku TikTok ne emitwalo 83 nkunukkiriza kakadde YouTube yagaana TikTok ebitasasula ofune miliyoni ya views n'ofune miliyoni 2 naye twakkiriza nti katukyazibwe munnanga abaliko amasannyalaze mwakkiriza mangu naŋŋamba okyalakyala nnyo okugundiza abakasuku bafuna ssente omanyi abantu babeerayo ababyogera abakobi ba pulaani lwaki tetutandika ekyaffe ne tunoga enkalu munkyaze enkalu ze zaali zikunoze ogenda zukkoka keberako nga kuliko views 4 nenva ku YouTube nogyesonyiwa ate sinze nzekka n'abalala bangi nnyo omanyi omulimu guno kati Kasuku kankubuulire omulimu gwonna ng'oli akwata bukwasi essimu naggulawo ka app buli omu asobola okujoyininga ekyenjawulo ekiriwo nti bw'oba toliiko masannyalaze nga toliiko ffeve era bikomaawo kyekimu naffe ku TikTok abantu bangi nnyo abajoyininze n'atuuka n'abivaako nga tekitambula kyova olaba Kasuku wano ng'okyali top kama nyunyunta buli ka opportunity kakozese kubanga you don't know tomorrow ate you can never be top all the time. Yes, time etuuka ng'abaana abalala bazze. Yes, kubanga lero nze nalaba bino ebyokugezaako okubeera celebrity nze kati ffe tuliko levels zaffe maye bwa celebrity bulimu emitendera obadde okimanyi nti bino TikTok zaffe bye zitambula omwenyeza n'atakumanyi ku street olowooza akumanyi layira so you get somehow confused, somehow you get overdriven naye ffe tetuba ne excitement naye kyengezaako kugamba ofunanga opportunity mu bulamu nze nali ne Wilba omumanyi Wilba n'aŋŋamba ffenna mu bulamu tufunye ku opportunities buli muntu yenna ku nsi gw'olaba nga muwaavu oba ali mu myaka 8 oba 7 yali abaddeko ne time ng'ali mu prime y'okufuna kwe mu bulamu bwe nga sente zijja ng'ebintu bitambula bulungi wabula somehow waba teyakozesa bulungi opportunity eyo ne bikola ki ne bigaana kati ng'ate tekyayinza kudda buli muntu yenna alina lwe yali akubye ku ssente ennyingi buli muntu yenna alina we yali abaddeko mu kikampani nga ziyingira kyovula Kasuku nakulabye Bungereza nga weeyagala ye tuleetere ku bye watuleetedde ogenda bifuna nakulabye Bungereza nga weeyagala ne ŋŋamba Kasuku bw'obanga ennyonyo gifudde kagaali ng'obwavu bwakulumiranga ku ddembe okitegeera naye nga kati osobola okugamba nti wiiki ejja ŋŋenda Bungereza n'olinnyo ennyonyi n'ogenda e Bungereza kati oli mu prime yo bw'obeeranga kati Kasuku tasobola kutambuza bigere kuva ku Namirembe nakkirira mu paaka ng'abantu tebasamadde nga kati kisoboka kozesa time eyo tereeva kintu ebirala tubirabe that's a very important word of advice because life today is waliyo abantu abamu obulamu ne busigalawo nga butambula nga bwe buli of course for so long a time naye ate era n'abo foundation baba agiteekawo but yeah kituufu nnyo luli twali tulina okukola muno ngamba sister wo twali tulina okukola mu sister wange n'akutukako omutwe yavaako omutwe ne gugwawo ne guyiringitanga omupiira awo ku bata awo enamasoba awo abantu awo wabi nnyo bannange simanyi gavumenti kyeriko yali asala kkubo nedda yali nina sister wange omulala abeera mu US so she had come back awo ekitende ng'amuyise nti Barbara jangu tutwaleko abaana ku beach kakati ku Lwokusatu twali tuli wakaawe Kiwaatule owoyo yafa era kankubulire Kasuku omuntu w'abaana afa wabaawo obubonero obweyoleka mwe temubulaba bulabi ffenna mama nga bwe yatuzaala twakuŋŋaanira awakaawe for the first time it ever happened because every time we agreed to meeting emu ng'oli abeera eno oli taliimu naye kwolwo ffenna twaliwo ne tubeera naye ku Lwokusatu ne tudigida ne tulya ne tunywa n'akutuka ku Lwokutaano so yali atudde ne mutabani we Devin, I'm praying for his quick recovery nga batudde ku piki kati batuula ku piki nga bw'omanyi aba boda amugamba naye lwaki ovugira mu leeni ya wakati vaamu tudde oba eno kati emabega nga waliyo ka pick up oba kanta ak'emigaati ak'emifaliso nga kazze kati owa boda olwagira bwati
ene mabega ne bamukuba boda nesindikibwa ku kimotoka ekyali mu maaso endabirwamu neevaamu ey'emmotoka ey'omufaliso bwe yajja bweti yatemako omutwe be pupu nga bona atemamu bwoti omuzingoonyo ne guyiringita paka wali mu mwala omwana we gwe yali atudde naye ku piki n'asisebbuka omukono guno owa boda talina kyeyaba sister ekiwundu kyokka kye yafuna oba bruise kukutukako mutwe she did have any wound elsewhere si bigere nti bigize oba bikoze eki era bwe bagukwata ne baguzzaako we bati aba funeral service aba betwamukwasa ng'olabira ddala nti alinga omulamu so tugamba aba boda so it's been a tough some tough weeks eziyiseewo gye tuli embeera tebadde nnyangu okutuula n'omwana wo ku piki ne mugamba katugende wali bannammwe babalinze ne bafuna essimu nti mmwe baganda boono ali wano ogenda okutuuka ku sister ng'omutwe guyiringise guli wali nina muganda wange omulala gwe twali naye n'agukwata bw'ati nga bw'ositula ennaanaasi n'atambula nagwo n'aguteeka ku patro naye okumanya ng'ensinzibu twali tuli awo nga waliyo abajjayo essimu kukwata content kati awo nawo ate social media wetutuusizza this boy is down the boda guy is that side somebody is busy ajjayo essimu ali bw'ati oyo mukoddomi wange yamukuba oluyi lwamuwumya n'amatu nakati akyali ku ddwaliro kubamu kubaasooka ku ssiini obeera oyina mukuba luyi because you don't come abantu mu mbeera eyo but regardless twagenda ne tumuziika era nebaza abantu bambi abaaliwo abajja okutuziikirako n'omwana katumusabira atereera kama bwatu bwe yali yamugerera kati agenda sigaza trauma eyo maama we yafa kati ate ekyasinga Kasuku ekyasinga otweraliikiriza this boy is in the hospital tamanyi maama we nti yafudde kati tukwata omwana ono abuuza where is mommy because these kids have been so close to their mom. You know how moms are when it n'abaana kati tukwata omwana tugamba tumugambira awo kyata abamubaga ate mumugamba ali mu mbeera mbi ne tugamba nedda bw'aba bwakukiyitamu kakiyitemu lumu ne tumugjawo mu ddwaliro awo ku Friendship Hospital ne tumutwala ewaka mu Lumbe ambulance nejja n'atunula nga awaka abantu bangi awo buli yali mu ddwaliro ne woba mugumu otya yakaaba. So this boy goes in the sitting room. It took us hiring omuntu ali professional counselor something like that a breaking amawulire eri omwana oyo nti mom has gone to meet the Lord. Mbeera alinze era bw'oba olina ky'olya kirye bw'oba olina k'osobola okwetuusaako mu bulamu keetuuseeko ffe tuli mirambo gitambula ffenna abali wano tewali agenda kuweza myaka 10 kuba ne bonaabo wazeewazeeko n'ogiweza ojja kuba ofuuse kizibu jjajja musitule musitamyeko wali ayota omusana oyinza osanga n'abaana bo bwe wazaala babeera baafa yes kati oli ku bazzukulu tebibakwatako nnyo bakulabanga ekizibu omuntu bw'aweza emyaka 10 ne bwageza olaba abali mu ssente be bayenjebuka olinga ssente weeziri gamba oyingira 9 abantu ne bakkoowa nze tulina omufugo twabaddeko jjuzi wa myaka 98 nga mulimu omuwala akaaba wowe twamugambye please we are celebrating this one's life tujjeeko akajanja weekaabya weefuula alumiddwa ebirowoozo biri ku kibanja abantu nabo weebali someone dies at 98 fine omuntu aluma but I think we should be more of celebrating that person's life than okaaba at 98 aba afuuse cabbage 98 si kaaba naddala wano mu Uganda so kati embeera bwetyo bweri obulamu bwe butyo today we are here very happy and alive enchade tuliwo nze nalina omusajja mukwano gwange y'omu ku bantrainingako ku byamawulire yafudde last week I think 2 weeks ago nze mbadde mu bitalo byereere naye kansa yaluma kizza Hamidu Kasuku omusajja oyo yali very happy ng'akuba ebikalu bye nga musajja ali mu nzomanyi patron mbeerako mu real estate ng'omusajja ali mu real estate nga naye kansa yaluma omusajja Kasuku ne mutunulako bwe nti bamugamba tokwataawo n'aleeta omukono n'akwataawo ng'obwongo bukoze eki buvuddeko era gamba buwulire olumwanga obulwadde obulala katufe siriimu kuba yojja kuwadaawadako naye bw'olumbibwanga kookolo
manya nti obulamu bukoze eki buwedde kuba twagenda ekyomukisa omulungi wavaayo n'ogendako ku Cancer Institute. I saw you making that story. By the way, njagala nnyo abantu bafollowing ennyo stories ezibeera ku Kasuku Live. These are stories that touch people's lives. Then again, twatuuka e Mulago. Tutuukayo omusawo yajja omu bw'ati. Yali ku ssimu. Ne tumuyiikako nga abiri. Please. Mulindeko. Wait. N'ayingira mu kasenge kuba bw'ofuna kansa bakuyingizako mu kasenge ka counseling. Oyo omulwadde yamumalako essaawa nnamba. Bwe yafulumayo n'agamba I'm going for lunch. I'll see you later. Ate era njagala nnyo abantu abo abasawo ba gavumenti babawe ssente okusinziira ku balwadde be bajjanjabye. Oli bamugambe nti bw'okola ku balwadde 20 ze ssente ze tujja okuwa bajja tuyaayaanira nga batulwanira na bulwanyizi. Naye oli ajja omusaala gwe gujja temumupa kusa temumupapya mu ggwanga bali mu 10. Bamwetaaga eggulu bamwetaaga aluwa. Bw'oba tonnalwaza ku muntu wo tosobola kumanya nti obulamu bw'olina kya bugagga. Fika kyova tweyagalamu olw'olumu. So kati emboozi z'ennaku nzikomezzaawo but that's it. Tulwanyise nnyo obutabanguko mu maka kubanga ate nabo oludda buviiriddeko abantu okufiirwa obulamu nga tebafudde. Kyembadde nzijako kubuuza nali njagala awe nakubira essimu waliwo omwami omuvubuka baali bamutembaala eyo nga bagamba omuwala yafuluma ate n'ayingiza omulala. Kati nga in my mind njagala buuza how do we get here that you have to kill someone because of jealous, because of what? Kasuku abantu abamu emitima gyabwe emibi oba emirungi giba mizaale. Abamu kuffe tutya n'okusala enkoko. Bakuwa okusala enkoko buli lw'ogitunulira n'ekkwasa ekisa n'omala eddakiika 4 ng'okikintana. Omuntu omulala ogiyisaako akasola yisi. Kati abantu bandibadde nga tonnaba kubeera ng'obeera excited kutandika relationship na muntu. Kasuku ffenna twakulira mu family za njawulo. Waliwo family ezimu nga bo ba busungu nga ne ku kyalo babamanyi. Nze nadetingako omukazi naye omukazi ono nga bw'anyiiga n'omanya nti wavudde waka nga omunyizizza. Twali tuyina oluggi nga luliko ekituli zino enzigi z'ebyuma. Kati ng'oyingizayo bw'oti omukono naddala ng'okomyewo ekiro weggulire nasookangayo kiti. Bakitema emirundi egi mukuneegezaamu. Ne bakitema? Kati abakuteeka obatetekayo mukono. Ate era nali nkimanyi nali ntesitinga. Wali omanyi nti wa busungu? Nti wa busungu. Kati nga bwe nzirayo nfuna ekiti kyange ne nkisookayo bakyegezaamu ekitema emirundi egi. Kubanga ezo enzigi z'ebyuma oyisaamu bw'oti omukono weggulire. Kati abantu abamu mutesitinge kubaagalwa bammwe. Omuntu ayinza okubeeraawo nga ne mu simple argument naye nze ne mala nkwatira mu bwenzi kutemako omutwe. N'omanya n'ogamba nti omuntu ono si mwangu. Abantu abamu boogera ebintu ebyo ng'abasaaga naye nga they are red flags. Gezaako okutesitinga ku muntu wo. Abantu abamu oyinza okuba n'omukazi just a simple argument katono nnyo bwe kati n'ayagala okwewanula ku kizimbe yeekube wansi nga muyombyemu kati. So ebyo ebintu byonna bibayambayambako nnyo okutesitinga omwagalwawo gw'olina yeeyisa atya. Otherwise obutabanguko abasajja batukuba. Abakazi abo be mulaba ate ng'alina maanyi takukubye nti omuleke. Ng'alina amaanyi agakuba. Omukazi nakwata nagamba ki kati njagala ombuulire n'asooka ggalawo oluggi nakukuba. But because these women have sympathy nti neeba n'agenda eddembe ly'abakyala ebibiina by'obwegassi abalwanirizi b'eddembe abakyala bakubira ddala ennaku zino. Abakyala bakubira ddala. Naye nze nagamba omukyala nkuba nja mukuba. Kasito nkuba sijja kuba mukazi nti nze musooseemu. Kasita nankubako katini be papa ngenda mukuba. Abakyala kati awo tusimbule. Naye bw'anaakukuba nga mukuba nange. Nze yala okutegeeza Kasuku. Nze waliwo omukwano gwange omukazi yamukubanga naye nga buli lwajja atugamba yagudde mbabbi. Nga baakubye mukube. Naye gajja nga olubadde feesi bw'ati. So ebyo ebintu gyebiri. Naye Kojja omuntu busungu kyoba obeera nabwo obukubisa omuntu n'atuka n'azimba
I know ngocha semera ndoza okay yeah you can slap someone okitegeera naye omuntu w'omukubira n'omusamba emigere owulira nti oli yakubye omukazi n'avaamu olubuto I know nomugamba otegeera ekyo kyenkugambye Kasuku nti abasajja abamu bakulira mu makanga n'emitima obadde okimanyi nti baana bwana bayinza okuba nga bazanyisa ekiyenje ma ono ndeka oli najja n'akisota busosi nga naye mwana muto n'akirinya omutima guva buto omulundi gumu kati nze buli lwetunuulira omukazi bwe nti obanga tufunyemu obutakkaanya ntunuulira oluyi lwange ne ntunuulira ne kafeesi ke ne nabanga bwemukuba siraapu automatically eyinza okufuna ekizibu ne mwesonyiwa kaye n'abakazi tubagamba abasajja mukugezaako kubeesonyiwa nammwe mumanye we mukoma omukazi seba ayinza okwegezaamu ne batuuza omusajja mu mitingi y'ekyalo nga bamugamba wa omukazi ekitiibwa toddamu kuba omukazi bw'akomawo nkoonaako oba ompisa oli nnyoko w'amalibwa omumpi nga bwagamba n'asigalawo what else can you do afuluma yes ogambe mamange nti w'amalibwa nnyoko omumpi nnyoko aliko obulemu ze tomumanyiranga manyira nnyoko ali nga kituufu nnyoko mulema nga n'amalibwa agayina n'amuwa ebibi kati okola otya anything ebirala byonna tusobola Kasuku nga bw'oyagala jjajjaawo okitegeera omuvumako katini be nti n'enkuta awo nenzigalawo n'ogamba awo nno tususse tuyinza okuba tusaaga naye ebintu bibiri byesisaagiramu bwe nsanga Kasuku ali n'abaana baawo ne bwe tuba tubadde twogera ebibooziboozi waliwo bye soogera n'obirimitinga bwe mmanya nti ali ne mukyala we sireeta bibooziboozi byange bino ebyekinywi bye tubaamu ebyekiboozi ky'abasajja so equally n'omuntu waliwo ebintu by'otateekeddwa kugamba muno kate tefe abasajja omukazi akuvumanga ekirala kyonna n'atakuvuma bintu bina kalabi kaleega obutamalaako mu buliri nga waliwo abantu awo oba owedde kaleega obumpi awo ng'ate oli mumpi kalinga ebinusu wayimpayiranga coin ate wano omukazi ng'oli naye tosobola kumanya byakuvuma naye mwawukana embwe muti ajja kuvuma buli kimu kivula nze ngamba nnyo abantu ne mbeera mufunye obutakkaanya there are some things you shouldn't tell someone for as long as okimanyi nti there can be room for reconciliation n'ebyo bakola bijja kuba biwundu ebitajja kuva ku mitima gyabwe abantu kwe bava ne bagaana okusonyiwa si byebyo bye tubadde twogerako wano ku bya nayisi n'omwana ne lutaaya kati omwana baleeta waaki yes kubanga ono omwana muto ate ne bwabeera ate by the way kati nayisi omulaba agenda kukoma okulya ku ssente za lutaaya myezi 11 ejijja the girl is making 18 agenda kuba ne bwe bagenda mu kooti bagamba oyo muntu mukulu ayogere ne taata we now what this woman doesn't know alina okukwata obulungi lutaaya asigale ng'alina kaamugjamu because omuwala okuweza 18 kitegeeza nti asobola okwerabirira they still need obulabirizi okuva eri taata kati omukyala oyo namulabye yeyagala asasule ssente z'omwana ave mu muzannyo nga tamanyi nti omwana ono agenda kuweza 18 lutaaya abeere nga kati ne bw'ogenda mu kkooti tolina kyomugamba busigaze buntu bulamu ekyo numbadde sinakirowooza omwana agenda weza 18 and by making 18 years ajja kuba mukazi mukulu kati lutaaya ajja kuba asigadde kino nti ndi muzadde kubanga omuzadde omwana we ne bw'abeera mukulu ogamba waayi kamulabirireyo ku peesi ye kati kyaliko ku Curtis Jackson 50 Cent ekyo kitabani kyekikulu the boy was 26 n'afayiringa case for child support jaji n'agamba how old are you 26 n'agamba oli musajja weerabirire kyokka nga taata we yali amuwaayo yali akwokyayo n'agamba nti tezimala yes kati kankubulire enkolagana y'omwana n'omuzadde eteekeddwa kubeera ng'omwana alina waakoma Kasukunze eri musajja mukulu naye muzeeyi musoke bwe ngenda mwemantaalirako asobola okunkuba not because mwamaanyi nnyo but because of respect ye muzeeyi wange so omwana oyo okumuteeka mu kamera first of all olwaleero taata we obwemupi bwe bwali bwakutetenkanya musajja n'addayo mu kibiina n'asoma n'afuna zi F ze 8 n'afuna mu bupaasi bwe 2-3 mukama n'amuyambira awo yafuna F lutaaya teyatalina amuddi ffenna tukimanyi naye ffenna tukimanyi yayiiya yapambana n'obulamu okubutereeza
kati omukazi ono buli lwalaba lutayange MP alowooza sente gye zirize ntaapingako katono. Kati byoyogera biyinza okuteeka ekifo kya kitaawo kuki at stake. Yes. Because this is a guy ayagala okuddayo mu ttaamu ey'okubiri. Lwaki tomusaasira nga tonnaba kulowooza nti omwana ono byayogera biyinza omukolako political harm. Kyovula Lutaya yabadde mugezi n'ayanguwa mangu nnyo. N'atasirika. Akitunnyonnyole. Yes. Abaana basigala baana. Kati nze nina omwana eka alina emyaka 15. Nagamba mukazi wange ti omwana ono wa muganda wange yafa naye wange 15 kati oyine. Ne ngamba omukazi nze natandika okwegatta ku myaka 11. Kati okwatawo wano. Sinatuuka. Leka naawe ate ku. Bade nakuga nti bo okwata wano. Ola koze bulungi. Sinatuuka. Omwana wange first born namuzaala mu kiwala kikyotala nga nina emyaka 11 nyingira 12. Ejjinja awo kitaawe yali mugagga nnyo ne batuuza olukiiko ne babulindirira omuvubuka azadde muwala waabwe ne bagamba subhanallah kino sikirabanga nga yenze nga yeewuuyo banjagalira ddala nga yeewuuyo kuba omuwala yalina 13 ye yali omukulu. Kati ne ngamba mukazi wange ne ngamba omukazi ono bwe naamulaga nti ono omwana wange ayinza omufunako ekibira ne mugala omuganda wange yafa naye muganda wange oyo nenneeyama mulumbe nti siriraga mwana ono nti sinze kitaawe ewaka gyali. Kati abaana abo abato enkuza yaabwe beeramu sayansi mungi. Oteekeddwa gwe ng'omuzadde okumanya omwana w'alina okuvaayo okwogera. Nze saagala mwana kwenyigira na mu mboozi z'abantu bakulu. Nina kyenkyalowoozaako mwana gwe. Myaka 11 alina amazzi agazaaza ku 11. Nazaalira ku myaka 11 12 awakana manyi abantu balowooza twogera biboozi oba kutambuza video oba kifere tukyanoonya kutrendinga. I'm telling you I have that kid. Tema kutegeeza gwe oludde mu kwegatta. 11 years. Ate ngenda kwegatta ne mu ntaana negatta. Okutte emyaka nga 25 nga wegatta. 35 sinnagiweza. Naye omwana waali mwana alabika bulungi nnyo kigimu. N'atera n'okutandika okulwanagana n'abayaaye. Kiwala? Kyana kya buwala. Naye I'm so proud. Omanyi abaana abo ab'ekivubuka omuwala ayinza okufuna olubuto ne bamwogerera ne bamuvuma leerere. Naye ate omuwala bw'aweza emyaka 3 nga tannazaala nabwo bunkenke. Kati maama we y'omuwuliza. Ne bamanya bumanya nti nasembedde waali. Bamuteeka ku kati mwakula. Kati twakula tuli bantu bakulu yampita na Kodda manya abakyotala balinga Banyarwanda. Omukazi Omunyarwanda abeera mulungi nnyo wano nga muto ng'ayimiridde naye kasitaako n'emyaka 3+. Kyonna ekimutuukako suubira nti agenda kukula ku speed. Kati n'oli yakula nange kati ndi mu byange. I have a very beautiful wife with kids. Ntambuza bulamu kirungi. So ebweru wajjeyo Ssenyiga. Najjeyo Kasenyiga. Tonsiiga. Bino bilala. Bilala. So embeera byabagagga bye binnuma. Embeera bwetyo bweri bannange tubadde twogera ku butabanguko mu maka nenzijukira nti teri kintu ku nsi kireese butabanguko mu maka Kasuku nga bwavu. Poverty. Obwavu bubi. Naye obwavu bukutte wansi ne waggulu mu ggwanga lino lwakuba abani Kojja. Obwavu bwe Uganda bwo bwanjawulo. Mu Uganda mwensosola abantu abaavu abeeraga. Olinga mwavu naye ng'agyewulira. Nga talina. Naye nga yeemanyi nti oba yeerabanga alina. Era nga tomuggyaawo. Kale okumanyanga obwavu bubi. Nze lumu nazuulako omusajja akwana mukazi wange omugagga. Omusajja nno ng'azirina. Kubanga omusajja yenna nga mwavu nga yawasa omukazi anyirira ebbanga lyonna awaka amukuumira ku bunkenge. Kale nze bwe nawasa omukazi nenkizuula nti alina omusajja amwogereza. Message nazisanga ku ssimu. Omusajja ono n'amugamba nkusindikiddeyo akakadde go for shopping. N'oyo omunaku wo muweeyo $20. Nze gwe oli wa 2. Nsoma message ezo essimu ngizzaawo omukazi ajja. Kale okumanyanga abakazi bano bwe bakkiriza okutwagalira mu bwavu basobola okutugumirayo. Omukazi n'aŋŋamba waliwo anko wange akuwaddeyo $5. Ne mugamba tolimba bampadde 2.
Wamugamba bansibye Rwanda. Sente nzagala mpa sente zange. Kuba kali kankubulire Kasuku waliwo omusajja yesimba okwana mukazi wo. Mu butuufu n'ogendayo n'omugamba mukama wange. Kireke. Sijja kusobola kulwanagana naawe. Naye nkwegayiridde bwegayirizi. Omukazi muleke. N'agamba okay. Nkusonyiye. N'amuta. Era bw'ozuulanga nti waliwo omusajja omugagga akwana mukazi wo. Totandika ntalo. Tojja kusobola. Towalira wasa. Nti abasajja olw'okuba balina ssente balowooza ensi yaabwe. Ensi eba yaabwe. Ensi eba yaabwe. Ebisigadde oba weerimba. Gendayo. Weewombeeke si byota nno muzeeyi. Bulungi ssebo ogamba otya? Mbadde tommanyi naye mbadde ŋŋamba. Oba onaakitwala otya? Ogwani. Manya nze Mutebi. Mutebi Dennis. Wadde omanyi erinnya taata. Ssebo mukama wange mbadde nsaba busabi taata nga nkwegayiridde. Ssebo. Munnange nga nsaba mukyala wa. Manyi munnaye tokiraba obubi. Ajja kuwaayo n'emitwalo 5 weeyanze. Naye abo oba toyiise nnyo. Ate bw'onaa lwanagana naye tojja kusobola. Tojja kusobola kumalako. Bayinza n'okukukwata. Omusajja asobola okkulira mukazi wo ali n'akusiba. Ekituufu ekyo. Oba n'akusuula ku accident. N'ogenda mu ddwaliro omwaka mulamba. Bw'oba tolire kyovula Akasuku bwe twogera ebintu birangaga abo bakuddaala ffenna tetulina tukyeyiiya. Tukyanoonya ssente. Tukyagatta. Nze namukwano gwange baamusibako ku poliisi okumala ennaku 5 omukazi n'amununula. Naye bwe yamala okumununula n'amubuuza omuzigyeyo n'aŋŋamba osinna muggyemu. Osinna muwaddeko. Ne basigala bonna. Naye ng'amugye mu kkomera bw'obeera omusajja. Onyiiga bw'ogenda akugye mu kkomera. So we should look for money ate nga bwe tusaba Mukama atukwatizeeko. Bannange obwavu bukuluma. Mu mutuufu omusajja n'ajja n'atandika okukwanira mukazi wo bambi ne kagaana. Ne kagamba no, I have a boyfriend. N'ateekawo emiliyoni ya ssente. Ne kabanga akagigaana ku olwo. Agenda okuddeeka ng'akulaba otudde ofulumita. Nze omusajja yankwanirako omuwala. Nayinako omuwala nga ni mu vaka yange ya senior 6 nga takwatanga ku mitwalo 5. Ekiki? Omusajja n'akwata ake5 n'akayuzaamu paati emu n'agiwandiikako ennamba. N'amugamba look for me kwe paati endala. Muwala n'asooka abirowoozaamu. N'agamba naye nedda. N'amunoonya. Kyekiri kye nkugambye nti omuntu akwesimbira mu mukazi wo. Ng'era alina kukola ki? Alina kumutwala. Amaziga. Era bannange basajja bannange tulwane nnyo kubanga teri musajja atasobola kugabira mukazi. Naye obuzibu tuteeka nnyo ku kugaba bye tutasobola. Awo. Buli omu ku levo yo osobola okusustaininga omwagalwawo n'omuwa. Mu busobozi bwo obuzibu bwe buva kulippira. Osobola boda. Yes. Oyagala Uber. Yes. Mukazi wajja kumanya nti ono musajja wange wano waakoma. Ate n'abakazi olaba nina ekintu kimu kye nabazuulamu. Abakazi balaba ate ne basiima. Waliwo omusajja gwe balaba ne balanga he's making progress. Ku katini k'ayina anyigiriza. Akole ki? Yes. So naye buli lw'oyagala oteekawo embeera atandika olaba fake life eno. Fake life sijja gisobola. Tunaamalako. Kyova olaba abakazi bangi nnyo oluvudde Uganda wano bwe papa bagenda bakoze endagaano ezitali mpandiike n'abasajja naddala bakaddaama abali ku byeyo. Teri muntu agenda Saudi Arabia oba Dubai oba mu kiyumba katawa. Kizibu nnyo okudda Uganda. Endasala. Akazigo ke yalimu. Omutali tayiro. Baawuzawo kate balyoka bateese ebitakwakona. Era nze kankubulire njagala okwebaza omuwala eyanjagalira mu yala. Nze twanaabanga ebinaabiro by'ebweru nga kikoma mu kiwato. Ngeno waggulu bakulaba. Kulaba abayita ku kkubo. Ng'ate muli ku kkubo. Ate oba ne choice. Kati nga weera Land Road mumusasula. Ate Land Road waffe ekizibu ekyabangawo yali ayagala nnyo looni abalambuza olaba. Ne bw'omubuuza takuddamu. Nalongo gyebale takuddamu. Wama mujembala geno. Ebintu ebyo nali nabirabako mu bina Uganda. Asibayite byabirayo mu bina Uganda. Ebyo yakutuukako okwo. Sipangisangako mweyombeera. N'ekinaabiro kiwato wano. Kinaabiro kya mu kiwato gyebiri. Sikipangisangako ekyo. Ekinaabiro omukazi n'akutunuulira bw'ati. N'agamba naye bannange amaka gano.
lwabutabana kyakukola naye munnange waliwo ejindi eyo ku mboozi y'ekinaabiro etteesa eyo waliwo omukazi bamuyitanga ku kokut. Omukazi oyo ye mukazi eyasooka okwendera mu kinaabiro eky'essanja. Omukazi oyo bwe yalekanga bbanga atudde mu nnyumba, emboozi eno yatambula nnyo olova. Bwe yalekanga bbaawe ng'atudde mu nnyumba ng'afuluma ebweru nga bamulya kabuzi mu kinaabiro ky'essanja. Gwe omusajja oba olowooza ennyenda eyo yatambula nnyo neva mu Soroti awo neyingira e Busoga ne mu Buganda nejja mu myaka gy'enkaaga. Kaakati kyova olaba abakazi ne baadoptinga obwenzi obwo era bwatawanya nnyo abasajja awo wonna mu 69 bwakendera wano mu 94-95 ng'obwenzi babuyita kugwa mu kokut. Ayingira ekinaabiro ky'essanja ne yeefuula anaaba kumba omuyaya ali bweru wa kinaabiro ayisizzaamu emboobo. Bweru wa kinaabiro? Golowooza bisanja omukazi anaaba. Obwo obwenzi bwasibuka tteeso. Kokot. Kugwa mu kokut. Kyova olaba abakazi abateeso bw'abeera mu kaboozi ekyo kigambo bakikozesa nnyo. Mboki. Buli lwa bamutwala. Kugwa mu kokut. Eyo yensikina y'abateeso. Saagala kgendayo nnyo. Kati ebiseera ebisinga marriages have been disturbing people from way back. Tebyakatandika obwenzi tebwakatandika. Lwakuba ennaku zino kati abantu bagenze bagunjukamu. Omuntu atunuulirira butunuulizi muntu n'agamba oyo omusajja yandiba omufumbo. Emu ku ngeri gy'osobola okumanya omusajja omufumbo ekisooka kika kya mmotoka gy'avuga ali mu kibiina pulimo aba bafumbo old model mufumbo. Omusajja omufumbo beoboosa most of the times tasuba mawulire gassatu. Ne bamba mbadde muva ku date nga mulimu music mu mmotoka olabiraawo ng'anyigaanyiga CBS. Omanyize naliko omusomi w'amawulire. Nkuweemu sample. Mpaamu. Essaawa ziri 3 zennyini ez'ekiro osiibye otya munnaffe atulaba kadde k'amawulire g'ogakusomera nze Abani Kojja. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olwalira bitaddemu engatto n'ayolekera eggwanga ly'e Zimbabwe okwogerezekanyaamu n'omukulu weeyo ku ngeri gye banaatwalamu enkolagana. Omukulembeze wabadde asiibulwa wano ku kisaawe Entebbe ategeezeddwa nali nno nfunye omulimu ku CBS. Ddoboozi ndiwuliramu olinga oyo omusajja oyo. Ate kati gwe media ogimanyi. Can't I get a job? You can. Nali nfunye omulimu ku CBS nga ntudde bulungi nnyo bwenti. Bwatuulawo pano manyi omulimu gwa CBS gwa lugezigezi. Gwa lugezigezi. Abasajja nga banaagukuwa tova eno ssebo ne bamala gakuwa. Bateekeddwa okutuula pano abe mukiibi wali Kazibwe naye atuulako ku pano ssebo esunsula. Kazibwe ki? No gundi akola program ye gundi Kazibwe. Sam Kazibwe. Naye abaako. Kawooya mwebe. Kaakati ntuula bwenti baga twagalayo news anchor mulala Zambali we yagendera. Ntuula mbasampolingamu bakkiririzaawo. Baba bakakkiriza bwe bati. Ekyala najja nga adduka n'abaleetera essimu. Omugaso gw'enfuli nze Abani Kojja. Agamba Mukama Katonda no way. TikTok yampiriza. TikTok yampiriza mulimu. Ombadde enseko. Ekyala yajja 10. Olowooza alina kyaleeta. Akona mu papula bati tandika enkya. Omugaso gy'emiguwa. Andi wembeera ku TikTok. Gino gy'emigaso ekisookera ddala omusajja tayingira direct bw'aba ayingira owenjulako ekyokubiri ziyimisa abasajja buli lwakwatako n'asikasika afuna obwagazi ekyokusatu maama ne bagamba naye kati ati bandikukyusizza erinnya wali ng'osoma najogera oba tolabika ne mbabuzaabuza nali nkufunye ne ngende ewaawiriba nampa show abantu manyi tebamanyi sayidi eno eya media eyange but I'm a very good presenter when it comes to a drive show gamba Kasuka.
sumulula ziri 13 zimaze okwira kusabira nje ebbiri ez'okumakya nkubuuza ko mulango gamba otajja bali gyosobodde okubeera nga tusaako engalo amanyanze Urban Kojja tugenda kutambula dda pasa zigenda kubeera 12 za kawungezi muziki mungi nnyo ogenda kubeera nga ofuna amawulire munda mu ggwanga bya mizannyo na buli kyonna kyagala okubeera nga ofuna osobola okutukubira kasimu nosobola okubeera nga otubulira gyosobodde okubeera nga otambulirako olunaku olwaleero kajja mukangi nnyo naye tugenda kubeera nga bina tubikwasaganya yonna yose oli ute Kasuku mawulire musigufunye obadde mu media togumpa omaze kati olaba gwe weetaaga tteeka n'emusi meeya mutalantuke namulabyeko mukamukamu ng'agula amatooke ng'akutamye bwati agula amatooke njagala esatu 10 emusi meeya esi temuta n'ava mugula amatooke eyaddala muzamyera wennansana kituufu wennansana ne sheeya gikola e Uganda meeting point MC Mayor kugambye MC Mayor abakazi b'oku byalo eyo yonna bamwagala MC Mayor wuuyo abeera Kasuku Live aliridde okwo abakazi ale n'abasibe bamwagala eruzira ntambi yatugamba abasibe tebamuvaako ye waabwe mwe abagamba mubeere bayonjo obusibe buggwa nze naagala nnyo nze kakubulire Kasuku nze naagala nnyo media naye obuzibu buli mukazi gwe nafunanga nga bamulya lwakuba nali nkola ku media bandi bakuwulira otandise ne bakwata oweereza bwe bekwasaganya n'obabuuza nako njagala okutwala omukisa n'okubuuza ku bali mu lodge mugamba muti kumbe bali ku mukazi we muza ku maama w'abaana oli otya omugatte mulesa watokosa tooke atonaguli okubiraga naye kikazi kyo kinyirira kyamaanyi nnyo benzirayo ate ntandikiraawo kumbe ne balyoka bagamba wulira embwa oba osiibula mbwambwagamba wankanzireyo ate omukazi ayenda smart omukazi ayenda smart n'akomawo awaka nga bwe wamulese ng'olowooza bw'omusanze nga talina kyabadde naye nga ava mu loogi bava mukwasaganya baba mulya naye nga bwe mbadde kutaba tuddayo wali nti abantu kati bayize obubonero k'osobola okulabira abantu abafumbo ega nti omusajja waba avuga kibina pulimo nowa old model mufumbo omusajja bw'abeera n'ebiseera nga binene emabega w'enkoona ng'omutwe yagukalakata shawulini gulinga ebbina mufumbo oli mufumbo n'omukyala tumumanyi mufumbo omusajja yenna bw'ayambalanga jini ennenenene n'agikubirako ekikalu mufumbo ab'omukyalo bw'akubanga ekikalu n'avuga akagaali speeding esaati empewo egizimbiza emabega mufumbo abasajja beekya ayangwa kweyonna waka addayo omanyi akagaali ako bwoba okavuga kaserengeta eba speed bwe mutoka kaserengeta empewo bemufuuwe nemabega alina ebyennyanja mu maaso wali abasajja b'ekyalo nabo nno obwavu baluma bwabwe naye ate abo bo kibakuba bulala musajja ssebo bakyavugira ddala gaali maanyi za nze nasangako ekyalo eyo ekirya ndongo eyo omuntu omuwa omutwalo n'agamba omwezi ogumaze omutwalo ogwo gumu nze gaali maanyi ga kifuba omaye mbeera nnyo excited nga nzize Kasuku Live kubanga emboozi zinjirira kumukumu oluusi nesimanya njogera ekindi ekyo twaliko ku gaali maanyi ga kifuba eyo nenvuga Headmaster Mr. Luswata nenkuba ekinnya ensigo nenzaasa naye kati sakirealizing naye nagenda okuwulira omusajja yankuba emiggo nengamba obusungu omusajja abugjeewa twamala kutuuka ku ssomero by then I was 9 years sigopya egaali maanyi ga kifuba togikola ki togizanyirako maye ga kifuba yannema ovuga paka kati yannema wala omukwano gwange wa mukono gumu bamuyita kalema wennansana awo yali agivuga bwati nemukubira jjambo nanziramu nakati tambuuza yamukuba egaali yakuba embwa paka mwala kati yali alibasesa guno ogw'ekitundu koyetwa kyobulanza okuva olwo nze kati waliwo ebintu byendeetegereza
sigagala nnyo munnange kunenya abantu baliko babulemu obaki enzo wa boda ng'oli wattulu otulo mmanyi oweriisa erimu sikutuulako akawuka bwe kagwa mu ddamu nga accident ebakwata abeera ne kagwa muno abambi waliwo abantu abamu mu mbeera eno ey'obwavu bwe twogeddeko abantu banoonye ssente waliwo abantu abamu emibiri gyabwe be gikyalenjinga nayo gyennyini nga gyongedde ku bwavu kati ng'owa bodaboda omumpi bamulowoozaako oluvannyuma kamale galinnya kubanga singa banaasanga embeera eyo y'okwetaaga okusimba okugulu naddala bino ebipiki kati ebinene ebiriwo bambi kiyinza okukola ki omukaluubiriza Kasuku people have problems kyovula nze nabagamba abantu tebakyayagala mboozi nnyo ziri serious abantu baagala kuwulira ku biboozibozi bibajjako stress juzi twabadde tugenda okuziika kizza oyo gwenkunyumirizza nga tutudde mu taxi nze nabadde ntudde mu maaso driver n'atandika ensentami nga tuli mu speed mita 9 olaba wali ensentami n'owulira nga tukyalina nekyewetaaza bulamu neŋŋamba nange netukwona kubasumagira mukama yatuusizza bibye essaawa yonna kizza tuyinza omusooka abantu balina ebizibu omuntu atuula ku steeringi abantu tebalina ssente Kasuku ozuukuka okuva ku makya era obanga olina w'osobola okufunira ku kasente bannaye weebaze mukama kituufu omuntu afuluma ennyumba nga tamanyi na waagenda kutandikira kati ate ffe abasajja nno kale twamanyireyo embeera ogenda wali n'ogulawo akakomando n'okayonka saasira abaana abawala oba ekindaazi n'amazzi saasira abaana abawala nga mwana wa buwala mulungi naye mwavu abasajja abamwesimbamu okumukwana bangi kubanga ffe abasajja osobola okugenda ewa Kasuku naga akyali wange kidduve kiikyo weeyalaawo ennaku nnya abawala kyaliwo abeera alina kukolyera nga bwe weeyazeeyozeeko awo kati ate omanyi abaana abawala abo balaba nze mbategerera nnyo ku mannya waliwo abawala nga boshi waddira owulira linnya n'omanya nti mulungi era bw'oba okimanyi nga toli mu kategori eno lyejjeeko ofune eddala omuwala yenna nga ye Winnie baba balungi Winnie has to be tall brown with red lips Winnie gwe mmanyi si muwanvu naye mulungi she's cute Winnie tutu waliwo Sharifa aba n'ebbeere etto ng'ebbina ddene flat tummy nga muwanvu nina Sharifa gwe mmanyi ali bw'atyo Sharifa muwala wa Mulindwa Muwonge gw'atali bw'otyo gwe Salifa we nasemba omulaba yali bw'atyo wejje mu Sharifa tandika ofuuke Salifa waliwo abawala nga Angel. My name is Angel. You cannot find an angel weighing 120 kilograms. Akati tunabyogerako nga batunyiigira bw'obanga gwe Angel naye nga tolina kazigo mmannyo tolina liiso ddene nakwogera mpolampola mu Angel wayita Njerina because the beauty of a woman sometimes gets determined by the names. Those names mean a lot. Kyekimu n'abasajja Angel b'amaanyi kati oyinza kuwulira musajja nze Raymond ng'omusajja yeyise Raymond naye ng'afaanana kapere kizibu you cannot era be basajja abasinga okulumya abakazi emitwe era ogenda okulya akasisitako kalajana Sheldon you can't do this to me Sheldon agenda okujja nga talina wadde 10 naye ekirevu kye kyamwamba atula n'anyeenya ebbeere muwanvu ati akuba ekinu emigulu gijjuddeko ebyoya abo tebalumizza bawala mitwe wuwe Sheldon Raymond Shidi abamumpimpi naye ng'alinamu ku kiwago ng'alina amaanyi g'ekisajja bw'atandika okutakula omukazi tanoonya mulala waliwo abawala be tusonyiwa olw'amannya gaabwe ng'ogamba Mukama Katonda kanaggweramu eyo omuwala waganze Sumiini don't expect unless Sumiini tebaba balungi aba n'entumbwe bweti n'okugulunga kwenkana entumbwe Molinga agenda okubisibu atambulanga agwa babeti sinasangayo beti ali awo atiisa babeti bonna bemmanyi oba bali batya ne Shadia ng'oli Shadia nga toli mulungi what are you doing with that name wait a Sadia nina Shadia gwe mmanyi yali mulungi naye ng'akolimakolima ne muga kati oyo noono obulungi bwo buli kiseera okolima Mariam baba balungi beautiful women. I called Mariam
baba n'obugalo obugonda era bwoba toli mulungi ng'oli Mariam yegiye kuweyite Mariyabe or something worse than that. Sumaya babeera batya yafumbeka be bafumbeka ojja kwawuluza amaka gange Sumaya but they are cute naye obuzibu balina entondo nnyingi bamawanga magatte entondo nnyingi baba obuyogerako katono nnyo n'atondo wala ate noyiya nnyo okumuzza kwega ebyo byonna bikola ki kwega n'obeera ku bunkenke waliwo omukazi gw'owasa nga katono kati anyiizi n'ogamba naye kati obadde kiba kiki simanyina kumanya bibiri n'akola entondo katulabe you will see you will feel it I won't feel it waliwo abakolima ate banayo kukolima kukwata nze omukadde yankolimire namuŋŋona wali ku round about twali tugenda mu mupiira gwa Uganda Cranes piki yali enzise natomera ekibbo ky'amenvu banikojja okitegeera naŋŋamba muvubuka nkubuulira muvubuka otomedde amenvu gali mugamba maama nsonyiwa sigenderedde nsaba kunsonyiwa wali ovuga twali ku piki ebyomupiira obimanyi togenda na mmotoka maama nsaba kunsonyiwa maye waliwo n'abakadde ate gw'ogamba naye nkwetonde gye jjajja naŋŋamba nenzijjayo omutwalo ngumuwe n'agugaana ng'olwayagala mmeka mugamba naye maama amenvu nkonye bukonyi kibbo era ogazizzaamu munda naŋŋamba naye mujooga ne mugaa kati kola kyokola maama omwana yafuubutula piipi ky'okuva enamboole waggulu neekuba ekinnya n'empanukako bwe nti n'engwa n'ebiwundu nkyabiri kati ebikolima oluusi bikola ki oluusi bikwata era omuntu bwakkolimiranga abo abakazikazi obukadde obwo bunnaabuuza naani obw'omukyalo mugoberere paka gy'alaga omugambe ndeka omugabe mukadde nsaba kunsonyiwa nta omanyi nze engeri nga tugenda okugira nze engeri gye nakulirako mu kyalo kati wabangayo abantu abakuba ebigumba bye biki ebigumba kwabanga kika kyakuloga era nga bagga oli wakkuba ekigumba no suspectinga nti akinkubye omugoberera paka gy'alaga nga kyakola kyokola bwe yeetakula nga naawe olina kwetakula bw'asitama nga naawe ositama bw'ayimirira nga naawe oyimirira paka lwayingira ewakaawe ne yeggalira bwe bulwadde bw'ekigumba temumanyi bintu ate kati mwe mukulidde wa mutyaba wali owuliddeko obulwadde bw'ekigumba towuliranga ku bulwadde bwa kigumba obulwadde bw'ekigumba bakikuba muntu era emponya y'obulwadde bw'ekigumba ng'obadde babukukubye ng'olwadde omukazi omukadde akutuulamu wakati bwati n'asitama gwe nga weebasibwa oti n'akufuyisamu emirundi 3 owona yali nzijanjaba yaffe yawano ya buwangwa naye kati nkulaba olinga akeneka olinga amiimamiima manyi mwavubuka b'ennaku zino ab'e Kampala mukutta amazzi ne mujongolola bajja kukwokya ekigumba fafagale n'ekigumba yakubala kulaba mukadde andiko waliwo endwadde ezaawona waliwo endwadde ezaawona kasuku kati ng'empanama ffe tetugirabyeko ab'omulembe guno empanama yo nagiwulirako omusajja baamuzimbyanga ensigo emu nebanga bouncing castle nga takyava waka nga tokyava waka oli awo bakeera gikuuta ano omusajja kannaye empanama yaluma abantu wano myaka gy'ekinaana nkumuunye nkumuunye bagamba mujali akutulako n'obusolo nekagwa wali ozukka kavuddeko nga wakaze n'okukala wazzeewo ono sirimu agize wano mu gy'ekinaana gy'ensanvu nga giggwako ali manageable bagali olwaleero kasuku omuntu asobola okuba n'obulwadde nazaala omwana omulamu ate omuntu asobola okuba omulwadde n'abeera healthier than omulamu sigambye nti tumufune but we ought to understand nti ennaku zino kati trend ekyuse endwadde zigetinze naye kansa akyaganye banaye kansa akyaganye kansa mukambwe kansa tomunyongera naye we have to understand naye research bali mugikola eddagala balirina naye waliwo obulwadde bubeerawo wano ng'abazungu babulyako ssente kituufu kati nze saakuŋŋa nti eddagala lya siimu ku bwongo omuzungu bw'alina nga yazuula n'erya korona ate ng'omusajja yasooka okuzuula eddagala lya korona Rebecca Kadaga yatugamba weekamuli wano alekeraawo Kadaga yali ayisaawo bibyo muveeko ono omusawo we gwe yayina wano kamuli wano Kadaga yatukola ebintu ebiseera ebyo ng'ensi yonna ekyalwana ensi yonna ekyalwana kuzuula bulwadde bwa ddagala juzi wano nga USA tenasala buyambi bagambye waliwo empiso gye babadde bafunye
bajje bomwaka mulamba sirimu nabula eddagala balirina nze nkubuulira ku bwongo bw'omuzungu naye kati olwaleero bwe banaafuna katugambe kiwa ya sirimu kakati ojja kwesanga ebibiina simanye ebirwanirira NGOs ezisinga ziba tezikyalina mirimu ndowooza I'm thinking kituufu kyoyogera so oba oliawo bwe banaalizuula abantu bayinza okutuuka ekiseera nga tebalina mirimu era ngamba nnyo abavubuka bannange kebeza omukazi okebeza omukazi kati fena twafuuka basawo okwata bukwasi kantu n'ofumita bwoti ku ngalo nemuteeka wa kaleeta layini yemukuba omuntu wo kiyinza okuba tekiri nnyo perfect naye kalekaleko at least kyomanya yes nti at least ndi 80% ekikumi nakisanga mu ddwaliro naye abavubuka bagenda mususe heda mumbwa yewooma kuba mu butuufu nze emirundi gyengezezzaako okwambala akapiira waye good kati ngezaako nnyo kubanga kankubulira ekintu mukama yatukola nga tuteekeddwa skin to skin teri mbuzi eyambala condom teri mbwa ejambala kitegeeza it's a natural setup mugende mwekebeze nga temunnayingira kubanga omuntu buli lw'oyambala akapiira ku bibiri owangaalira nnyo mu kisaawe oba si kyekyo tofunirako ddala twanyi kubanga njagala okyegendereze nti omuntu ayambala akapiira bw'aba mukama n'amuyamba n'ayerectinga ng'ali strong awangaala nnyo kubanga sensitivity ya skin ebeera ntono so that person can stay longer in the game than someone who is skin to skin naye obuwoomi the original sweetness yes, the sweetness eri wali genda okebeza omukazi kati nze oluseera ebisobalolwe naliko mabega yeri nga sinnawasa naliriko n'omuwala ne tutandika okulya ebintu ngenda okuwulira biwooma nnyo ne mugamba naye ate bukyanga mbeera n'omuwala sikulabangako obuwoomi nga bususse kumbe kavuddeko dda kali eri mu byenda ngenda okumaliriza bwe nti konze mukama katonda nfudde naye ntandika omubuuza ngumireko awo wakoma ddi okwekebeza biwedde kayabikiramu buvaako fe abasajja abaakula ne tuwola buvaako kati ngenda okugira bwe nti neŋŋamba nalina obunkenke bwa mirundi egi okamusokoola nga amuzaalisa nafuukirawo gynecologist ntandika okukasokoolayo kajjayo n'okumubuuza nti nnyabo wakoma ddi okwekebeza oba ddi tonze nfudde awo wennyini nentandikirawo peepu neneddeekereza mpolampola omuwala ne mukebeza mukama yazza bibye nti yali tamanyi naye mukama n'amuzzanga mulamu so it is always good to test before you go for the game osobola okubeera nga okuba skin to skin kuba mukama bwe yakikola bino ebyembuto okuzeewala mujja ku withdrawinga oba naamirago ndi Lydia waliyo ne Lydia waliyo Lydia kagerenda ka after pill Lydia okamira naye ng'obuwoomi buli obufunyi kati aye tugamba sweetness embuto ebiseera ebisinga eziva mu withdraw be baana abasinga okubonaabona ku nsi kuno kubanga ebiseera ebisinga bayazaalibwa mu nsobi kati abasajja abamu agenda n'abeera n'omukazi mu kikolwa na withdrawinga mu ku withdrawinga n'akasuka ebyeru ebbali n'ayagala ayunge kumbe waliwo abasirikale ababadde awo okumpi waliwo obuugi obubadde tebunnafuluma oluba okupika bw'ati ayongeramu bwongezi okukakana ng'olubuto lukutte ne batandika okuwakana abaana babiri abasinga okubonaabona ku nsi omwana yenna ng'azaaliddwa ng'omusajja agezezzaako okukola withdraw n'omwana yenna azaaliddwa mu kabuzi omwana azaaliddwa mu kabuzi atagala n'ensi eno kikoleko research ojja kumbuulira lwaki atagala n'ensi eno omwana yenna bw'azaalibwa mu kabuzi ng'abafumbo babadde beegatta ne mu process eyo azaalirwa alinga aliko ekikomero bamutonda bamunnyampira kubanga omukazi buli lweyewunzika bw'ati ayingiza empewo kati buli lwayingiza empewo no buli lwapika n'atandika sound mutondawo mwana and you're having that sound in the game bino ebintu bya kikugu nnyo era oluusi saagala nnyo kubyogerako ate era nenzijukira n'okujjukira abawala bannange mwefunzeeko omukazi buli lwoteefunza kutayiteninga ku kkubo lyo ebiseera ebisinga waliwo sawundi gy'okola gye tuyita okubyajjagalira mu bukyala nga sekisi awedde sekisi awedde bulungi omusajja ali awo oba muwumuzaamu katono agenda okuwulira
Oh. That sound sometimes comes nga game ewumuddemu obanga ewedde. So ew. It's disgusting. And you must be very very quick to apologize. I'm very sorry about that sound. Obadde osobera ki getolabye ng'ekkubo lyange eggazi. Where is the remorsefulness? So kati ebintu Kasuku ebyobufumbo omanyi sitera nnyo kwagala kuva wano nga sibyogeddeko kuba gwe mulimu gwenkola. Nti most of the times obufumbo buno nga bw'obulaba buli omu yamanyi bwazannya amatatu ge. Nze sigenda kuva wano kugenda kugamba ono nti gakole ki zanya bwoti agago. Naye tulina okugamba abantu bagambe nti hygiene is very important. Yes. Abasajja si buli wamu nti bagwawo ebbakuli. Webale nnyo. Okumanyanga si buli wamu nti bagwawo ebbakuli. Naawe kennyini ojja jjigwa. Bwoba wakajjayo emimwa ojja okiisinga omuwala ajjewo omumwa gwe. Bajjawo emimwa. Wachafu bwe watyo. Oveeyo ojja okiisinge. Yes. Bajjawo emimwa n'akwata omumwa gwe bw'ati n'aguugula. Kubanga kambabuulire abakyala batukkirira naffe tubakkirira naye ate ffe tulinamu kulo. Ffe banguyira akwata bukwasi bogoya n'amubatika ettamu. Naye ffe osooka ne weetegereza bw'oti n'olaba kaabuuyi n'olaba ekiringa ekiwundu n'olaba emiguwa n'olabayo kwegamba n'weetegereza bw'oti ogenda okulengera n'ogamba madamu mbadde ngenda omuwala n'akanya kuwoza nkulinze nga sikuwulira. Kumbe wajjeeyo ddalo. Kumbe ofunye akatooki. Olingiza. Olenga amukebera obulwadde bw'ekikaba. But truth of the matter nze ngamba abasajja si buli wamu nti oteekawo olulimi lwo. I know. Si buli wamu nti oteekawo olulimi lwo bannange ebirwadde gyebiri. Beera ku muntu oyo gw'omanyi nti ki? Kyekyo. Akantu ako ntera okwogerako buli bwe mbeera ntera okukaddiŋŋana. Beera awantu w'omanyi ti at least wano wonkola ki? Ntegeerawo neesigawo. Then ekyokubiri bannange abafumbo abasinga mususse okwegatta nga abaana bawulira. Nera ku mbeera ey'akacyo kano eyakisenge eddiiro nga ge maka. Nze mbabuulira. Nze bwe nali nkula nina ekintu kye nalaba na kati kitaata wa memories zange. Nze nalabako kojja wange Bina. Nedda sikulimba. I was 6 years nga mbeera wa uncle wange aweekibuye. Ne weegatta ne mukazi we kumba oluggi luno beerabidde oddunyiga. Odduzaawo. Najja bwenti nga ntambula ndi kito myaka 6 ngenda okulengera bwenti ebbina eddene bwe riti. Ne ngamba Mukama Katonda. Nga ziringa watermelon 2 ze bagassa awamu. That thing has tormented me and I've never forgotten it. Uncle nga yali musava. Yali musajja munene nnyo. Yali musajja munene nnyo. Paka kati kitawanyiza. Paka kati kitawanyiza memories zange n'obwongo bwaffe. Bannanga abazadde gino emisomo tugireeta ku Kasuku Live mu UK. Have privacy. Obadde okimanyi nti edda nze saalabako ku muntu mukulu ng'apama. Nga toilet ebeereri wala era nga bw'aba agenda jjajja bw'aba agenda emmanju yeebuzaabuza mumpe akambe kange n'akakutiya ne yeefula asalira ebitooke ebirinaanye n'amagamba gakujja ne ku kkono ne yeesogga. Edda abantu beewanga respect naye ennaku zino ng'oggyeko zo cases entonotono ate nga zaali mistakes eziri unavoidable ng'eyo gye nkunyumiriza. Naye ennaku zino omukazi aleeta omusajja awaka nga n'abaana weebali olw'okuba yayawukana ne taata w'abaana. Kaakati abaana bano ekifaananyi kye bakula balaba nabo kye bagenda okuba nga bakuze. Kyovula ngamba nnyo abasajja bambi omukazi bw'aba akukutte n'akutwala mu baana be nga kati akwesize nti gwe bbaawe ali mu bulamu bwe, don't disappoint her. Tokyuka. Kubanga abaana bano bajja kuba bakumanyidde. Bwe bakumanyiira ate otambula ogende. Kale alina abakazi mbagamba bw'oba omanyi nti omusajja tonnamwekakasa nti ali mu bulamu bwo for good. Tomusomba kumuleetera baana. Loogi gyeziri. Mugende bawoza mu bo tebayingira loogi. Loogi gyeziri. Naye buli lojja nze ebbanga lyonna nze bwe nabeerako n'omwana awaka nga sinnawasa nga ndeeta kiro nfulumya kiro ssaawa 9 ez'ekiro
n'oleeta omuwala ng'omwana yeebase n'omufulumya kiro ku 11 tamanya alaba daddy ko ekyo kigenda kutuyamba nnyo okusobola okubeera nga tukontrolinga amaka gaffe. Privacy is key and is very important. Namwe ab'ebyalo kati temukyatya kuba kati mu kyalo osanga toilet nga bagizimba bwe bati eno side y'abato eno y'abakulu naye kakutandolingizeeko mu y'abato ojjo mmanya ebeera nkyafu. Omukulu ali wano ayuza obukutiya bugu omwana amuwulira. Abakazi abamu ab'omu byalo bo balina n'enjogera nti aba n'akabaketi mu nnyumba nga mwafuyisa ave n'alangirira muveeyo gaago n'agenda wali eri mu kabaketi wa ennyumba yonna ng'abaana bawulira ne lasitiika zaatadda. Omanyi waliwo emirundi ng'etaano gy'osobola okumanya omukazi yafa lasitiika. Ekisookera ddala omukazi yenna bw'asitamanga ku ttaka okufuyisaawo n'atakolawo kannya ng'omanya zaata. Waliwo abakazi abamu ng'amazzi gafuluma tannasitama ku ttaka. Ng'omanya lasitiika zaata. Omukazi yenna bw'abeera nga omusajja bw'aba ayingira ekkubo takaabako. Mpola, it's painful. Era omukazi weekozeeko n'ebyo tebikuluma. Abasajja twagala nnyo okukiwulira. Naye ogenza ofuyisiza mu kabaketi wa omukazi omufutaiti alina kukola chorro bwagira wa ng'alinga omudumu gino egy'ekyalo egy'enzigi z'ensozi manya nti lasitiika zaata. Bw'atakaabako complainingako nga batandika ekikolwa manya nti lasitiika zaata. Omukazi yenna omusajja bw'amusonsekanga engalo esooka n'amusonseka ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okuna zonna zisobola ogenda owoza kimu oyebaayeba omusajja akusokonkola buli kimu alinga akuzaalisa. Ng'abakazi waliwo ebintu newoba oli mukwano otya by'otateekeddwa kukkiriza. Some of these men babeera n'enjala nga nkulu. Mu kubeera n'enjala enkulu n'atandika okuzikusokonkola n'anyoolerayo n'atuuka eri ku kabojja waya n'akakwatakwata n'atuuka eno munda wenna n'amala n'agamba kati oyo mumaze nkyagenda kuba asuubira ki. So abakyala balina okwefugamuuko omuntu ono asigale ng'era akyakweguyamuuko. Not every time a guy comes you just accept fwa n'akuzannyirako n'akola bino byonna by'akola. Omusajja n'akusikaasika ng'alinga akamente naye nga gwowoza kimu gwe bw'obeera mu laavu otama. Women, tighten yourselves. Women should look after themselves. Hygiene is very important. That's the right word. How hygienic are you? Omusajja ogenze naye mu kisenge nawe owunya olukejjekejje okitegeera omukuba akasu. Some of you mubeera ne bad odor mu kamwa. Omuntu buli lwalwawo okwogera awunya akamwa buli lw'obeerawo ng'osirise eddakiika 5 dakiika 10-15 the first 3-4 words z'ogenda ofulumya zigenda kugirako akawoowo akatali kalungi. Kati ate oyagala okukuba munno kiss gy'oyagala okumukuba emuleetedde bad odor mu kamwa ate asanzeemu akataba k'amalusu. Kiss gye bagenda okukuba omunno ogenza okusinkana omwagalwa olidde obutungulu obubisi olidde garlic. Kakati ayo nayo bad kissing habit. Olulimi luliko emmere olidde omummonde kangende musinkane. Abamu bwe muba mugenda okusinkana abasajja musenya awo wennyini n'ojjanga akamwako kawunya eddagala ly'amannyo. Kikyamu. Tugamba abakazi all these things are very important naye ate n'abasajja si bakazi bokka naffe ng'abaami. Naffe ng'abaami tuteekeddwa okubeera nga tweteekateeka tugenda okusinkana bakyala baffe. Shavingako naye wenna n'ozikira nga olinga Peetero w'omu Bayibuli. Peetero w'omu Bayibuli yafaanana ati yalina ebirevu bwebiti nga byenkana enviiri omukulu bw'otyo bw'oli. Wadde kitawanyamu omusajja okweshevinga naye shevinga kubanga omusajja abonaabona n'okweshevinga n'akwata ekisawo kino n'akisitula n'ayisaawo ejjirita. Ekyo ne kiggwa n'adda sayidi eno n'asitula n'ayisaawo kajirita agenda okuwulira nga yeesaze. Awo kyangu nnyo okuggyako kati bannaffe abalina shaving bagiyita batya? Shaving cream. Shaving creams kati bizizze naye twogera kuli omuntu wa wansi eyo bambi nga all they can access is ejjirita. So hygiene is very important. N'abaami abamu nammwe bannange bw'ova ku kyokweshavinga omusajja alina okuba nga awunya bulungi. Smell good. Use a roll on. Omusajja alina okuba yes. N'obeera awo naye nga gwe bw'okwata roll okugiyisa mu nkwawa egenda evaamu na nviiri owulira obulumi bukutta n'okkakana ng'ogisudde wali.
buli logisambu no oliro obulumi. It's because you're not totally hygienic enough. Omukazi ayagala nnyo omusajja awunya obulumi. Kwa abakazi baditamininga omusajja wa class n'ebintu bitano. Ekisooka omusipi. Olina omusipi wagukubamu obutuli n'omusumaali. Mwaddala mu abatono. Gusobole okufiitinga oguzinze ne guzinga pakeeno. A belt speaks volumes for a man. A perfume omusajja alina okubeera ne signature smell. So sikukwata kano nogattana kano na kano no olina okubeera nga gwe empunya yo n'engoye zo omukazi afiiringa perfume eyo nga toliiwo n'amanya kuti presence wo yo weeri. Olina okubeera n'ekika kya perfume bw'ebeera notika ebeere notika. Bw'eba wekuba perfume ki? YSL. Yes. Kempulirira wano. Si kubeera nga mutabuliki. Tyoli wano perfume bagiwulirira eri. Bagayitata Zanzibar, gift of Zanzibar. Noje kuba notambula nayo mu nsawo. Naye nga buli lwowulira bwoti ng'eringa eweddeko ne weeyongeramu. Nedda. Omulundi gumu ku macanga ove waka is enough. Naye abamu tuwunyanga mbuzi nnumi. Naye ng'oyagala omwana w'abandi. Waliwo abakyala abamu agamba baagala eyo nakyo smell. Akawunyawunya ke katwala ettooke. Nedda. Abantu tugezeko okweyonja. Naye hygiene yeri very important. Hygiene yeri very Relationships are failing a lot because of hygiene. Ate abantu batya ogamba bakulu bannaabwe. Nti amwako kigaine kati. Gwe omukazi n'ozikka ng'omusajja okulaba waateeka amala kufuuwawo. Alinga anoonya amabeere g'obumyu. N'awenjula no. Omuntu weeyonja omwami n'omukyala yeeyonje kubanga nga bwe tuvumirira abakazi nabo balina bye batwogerako ne bagamba nti abasajja abamu balina bad order mu kamwa. So oteekeddwa okumakinga sure nti obeera muyonjo ng'ogenza okusisinkana munno. Era nze kankubulire Kasuku nze bwe nsanga omusajja munnange ng'ali smart nkyogera. Thank you. Ne mugamba yes weebale kubanga engoye tezigulika. Omuntu abeera ne t-shirt y'emu n'ajambala n'agiddamu n'abeera ne panti ze 3. Naye omuntu eyeeyiwamu ssente okugula engoye z'abasajja za bbeeyi. Kubanga t-shirt y'omusajja emu egula ebiteeteeyi by'omukazi 5. Kituufu. Kati omusajja bw'aba si muguzi wa ngoye ayinza obutakola ki? Ate bw'oba ogula engoye weeveemu ogule ku lugoye nga lwa bbeeyi tojja gulaagula. Zino jini ebiseera ebisinga twambala jini ekika kimu abasajja ezo ziriko akapapula ka white wano. Jini zezo zisiiwuuka. Yeyo gy'oyisaako ekyango gikuba dry wash ekyango ne kifuuka kya black bwe kiba nga kibadde kya white. Kati bw'ogula jini yo ya $800 most of the times $800 ebeera nnungi. Sigamye nti olina kuba mugagga naye weevaamu lumu oba ojja jjambala bulungi. So omusipi, perfume, engatto n'engoye omuntu z'abeera ayambala. Kale tweyanze nnyo tweyanze. Then nga tumaliriza abakyala temuteekeddwa kwerabira nti mwafuuka bimuli gye tuli. Buli mukyala yenna waali oli kimuli. Kozesa omubiri gwo weefeeko weewunde. Nze waliwo jjo muwala wa neighbor wange yabadde ayoza. Ng'ayoza engoye ayambadde vesti zino ze baddukiramu emisinde gya Kabaka ng'akutamye bw'ati. She's around 21-22. Natuddewo okumala essaawa. Nga mu kutuula amaaso gange gali ku kifuba bwenti. So abakyala byakwewunda eri abaami. Naye si buli wamu nti weeyenjebulirawo engoye eza biiki ate ozambalira mu kkubo. Mugenze ku mukolo gwa mbaga ate gwe oyambadde bupati. Yambala bulungi, look good and respect yourself. Fit the occasion. Kale tweyanza nnyo ssebo. Kale mukama wange. Budde webale butuwa. Tetujja sukkawo wano bannange mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba y'embuto Katonda y'embuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange